kanayiwa bo muvuzi wa taxi ku luguudo lwa Mukono Seeta Katosi amini Kampala yangambye twagala nnyo taba kukedde taba podium kasalabe kyaba taba kiseera tutumideko nnyo n'abala bangi nnyo tujja ko maaso n'enduzo olwobule tusumulule katusumulule awo mba nsumuludde tegeeza neighbor nti nvuddeyo eri mu basire queen kati ndi kugunsasuza tutandise ngalabe saawa eno nti akasente kange nkakolerera sebo wange olina okunyongera musana tebana kuongeza bannange munyongere mukko kubanga mu bintu by'okusireyinga n'ensumulula kati wano nsumuludde kino kye bayita kasalabe ate ng'okimanyi omwaka guweddeko ng'omwaka guweddeko oba otegera gravity omuntu jo nga yakava mu kivulu kye abaana tebamuliza kusireyingira mu kasimbi ke wadde nga mukubamu ebituli mbulugogo teyagikuba era teyajjuza ng'era abantu abamu tikatizaani tetufuddeeyo mwandi mulese nali akasente ke yayogera ebigambo ng'ayogera ng'asoomooza tasoomooza ng'alinga asaagirira nga womanyi omuntu yenna bw'akola ki bw'aba asaagirira naye abantu balina engeri gye baagaziyiza ekintu kino kasuku yavudde n'amugamba nti bye nalabyeeko gravity ne bw'oliyimbira emyaka 2 nga Chameleone takyayimba tolimutuuka gravity lekerawo okwepampalika bannange olwamugudde mu matu omucukuyo oba muki and gravity amana Uganda muluwo abasaidize eri anti abakone java butaleja omunyole yatabuse Wabuyu Gibson yanyize na amaziga walo chaliwa na musima jundi wala wakwite kasimu awo nanga ateka kati gravity yegase kusasira bakaba bukabi nanga ati embere fuse yakaba kakati gravity sichirapa ekisokera ddala mutufu otuula wansi nofumitiriza nebuza laki yakabye wala yindijjo ngwatuvude amanyi gabadde ayogeza nengamba ti gravity kiki mutuuseeko nene funa mulembe embere yenda nengamba tomanyi waliwo otuuka nogamba obeera onoosirike noganinga baye bampeereza nga bankasukira okitegeera kubanga abadde akasuka ne bana bakasuka kale bali balumba bali eri bo tebakasuka ne balina zitiimu ezo ezikola ki kakati mbadde nzija onakule gonalabye gundi wala posta jasinze tutambuze nnyo eya ng'atudde alinga kibebi kakati ng'osaaga n'omwana Omunnayuganda waliwo ngambye nganzi yangamba kasoba akantu kana juli kubanga kanyumidde nnyo kanoonya oli yangambye gamba gravity ave mu ntalo z'abasajja balwanye emyaka n'emyaka olutalo tenaweza wadde wikisi 2 akaaba takyali musajja tumugobye ye akantu kano bannaye kaliwa kakkaabya ng'okuba press conference ng'otuteeka ku bunkenke eggwanga lyonna abantu babakuba nnyondo ne baddamu ne batambula ne basituka ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ono yagambye yakutte akafaananyi kano akazex birangirangi kidogo ndozole oluyimba lwaleeta onagamba nti this is what Chameleone said abato bagende bazanye ne bato banne oba kitegeera kwagamba just posi eyo kayokka omwagizi wa Chameleone gikasuka ekyo kitegeeza nti already amaze okunafiyaani gravity amulede ku level yaani ya zex naye nga ndijo nga tuvudde mu byaki njagala okumanya ensonga ekubisiza gravity press conference njagala okumanya ensonga ekaabiza gravity njagala okumanya na gravity lwaki atuteeka ku bunke nakugamba nti ebivulu bingi tulina ate byakumukumu tulina okumanya oyinza okukola ekivulu n'okivaamu ne basemba kimanyanga kyabaddewo ggulo gwe ne bakwerabira bingi okitegeera kwisebaniza aleeta kati ssaawa zino tukimanyi buli tv buli yadyoga kwisebaniza kati kisoboka okubanga ne kwisebanizi yabikka ddaani kati ono gezaako okusigaza relevance eyo olina okuba n'obuntu obwo agira atuleka ndijo kyova kati ayogerwako mu kivulu talina nsonga lwaki akola obubadi obutali anti wali gyoyita continuity yaki nti okoze ekivulu kiwedde what next kati tugambe nti takyalina yadde kubanga oluyimba luli eri lwe yata yawuta ekivulu tekinnabaawo osanga singa ekivulu kyaggwa nate oluyimba lwalibadde lutambula kati oluyimba lwajja ne lwongera opika kale ekivulu kyaliwo kyali successful but what next kyabadde yeebuuza kati wendabye ku benchi okwo nerabako mukulu kimulu oyo nengamba kati obwongo obuli awo bungi nnyo naye obwongo obuli awo weesera ekirala ekiri emabega w'eki kubanga nze tosobola kuŋŋamba kati essaawa eno David Lutalo ye muyimbe abamu abakava mu bivulu ali bize nnyo akooye ng'ataddamu atusumbuwa omulundi ogwokubye banga yeeteeka ku pressure abayimbi bano bwe bamala ebivulu basooka ne babulamu ng'ebbanga balirakisinga kuba bibawuuba nnyo abule waagendewa
ali mu Uganda mulaba sigamba nti kubula kugamu naye basooka ne beesonyiwa amawulire ali Judy wosirika oyinza okugenderera nze nkubuulira kati gwembiri kyaliko osege okuva yava mu kivulu naleeta embeera abantu batusinga tugenda bajjayo wuyo akaabye kati byebitambula sooka otuwe Gravity omutujju press conference wagirabe kuba n'ensonga egiyisiza nange sinnagitegeera njinoonya sigiraba ebyaddala nomusajja nga talaga alina obulumi bungi yakaaba Gravity akaabye kati simanya addako kukaaba bane temukaaba nnyo kubanga naffe ntukaaba tetuli bulungi mujja kukaaba nabatibula luno bannange nange nje nkaabemu gwate munayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga bwe babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire mu music wa Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Chameleone omwami Bobi Wine omwami Bebe nga bwe kize kibeerawo so saayogera ebintu byenayogera nti nno nti mbagobye kubagende tebayimba nayogera nga ngezaako okulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ogyongera waggulu so saagamba mbu Chameleone toli wakabi Bobi Wine toli wakabi Bebe toli wakabi bakabi ate bakabi nnyo n'okusinga abamu we balowooza naye ewakula ennume tebeemu kino ekintu kyeyampukiza ekigula era nga gogamba omuli olina okuba omuli otegeera ng'abantu bankutte bubi otegeera oli naavuma nayingizamu ne famire yo oli naavuma nayingizamu n'abaana bo tegeera nze n'abaana basatu tebamanyi industry eno ne mukyala wange tabimanyi naye oli namuvuma n'amulumba tegeera abantu kubanga tebategedde kinayogedde kyekindeese wano okuukira sina kyempisaawo sina pressure yamu pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kaliya yange gyenjagala ennyate gyenkoledde ebbanga ddene okitegeera esobola okusaanawo lwa bigambo bya bannamawulire nesaanawo mulimu abanjagaliza okulaba nga siriiwo tegeera oli agakagulagita kiteekabaawo okitegeera oli tamanyi ebintu bye tatamanyi ebintu n'omuntu atamuyegangako kintu olina ayingizamu mukyalawo bakuli anoonya views olina atuga ne bapromota abantu kuguze nabalagule talina kyali olina kuola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba olina akulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala tukikoyinga vairo kalumusajja ayambula sheishaka naga sijja kugwa oli munafuyo kitegeera naye nze naddamu ddy amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu tuyinza okuba gwe tebikunyuma gakwe tebinyuma tubyagala ne waliwo ababinyumirwa olina platforms ez'amaanyi ezinsinga tuzirina sirina mutima mubi eri feefa sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri Bebe eri Bobi Wine bino mbyogera just wano webati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bamanyi abamera okubi bamanyi Mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama baganda mu baani ne bakyali bange Gravity omutujju waliwo wano tetuli basonyiwa Judy ono omulabi waffe agambye Viki agambye Gravity tekyali mutujju kati mutiitiizi yennyini tekyali mutujju naye ndi ekiretedde okukkiriza omanyiba story badde etambula ennaku ezo nti mu kibuga muno waliwo abatunda amaziga waliwo abatunda amaziga kusaasira gyagagula kirabika ne Gravity naye embeera gyali mu kusaasira ekaabya tebasobola kutwalako ennyumba yo n'osigala naŋŋamba ono tebanavaamu kigambo ate akaabye kati banavaamu ekigambo banakola kwa Kamiri ali bweru principal ali busy big size abadde mugundi bino ebya project MK ndijo munjogere nyangu Gravity yetandikidde olutalo n'alwemalirawo alugadde alwagalidde yalwetandikidde tewalina nsonga lwaki bamwanukula bali eri
tekyaliwo musigale wamanga mukola ebyammwe naye nga babadde ku ttebe eyo nammwe tetuli basonyiwa munnamwaka abakimula musimbye amaaso bwati wadde mati onabadde nimurodi amwesigamyeko weesigamye ati eyawandisa script eyo yatulimbyemu awo kakati nze ng'omuzannyi wa firimu abakubeera wano olina okuactinga ng'ozirise ne bakuyoolawo awo climax ebe egguse bulungi awo wenyininyini Judy omukulu amuzeeyi Matovu legend mu entertainment industry eno omuziki onakuba yavudde nayogera ku nsonga y'abayimbi okulumba bannaabwe balina beepika tansinga gravity gwaliko bibaddewo byonna abadde abigoberera omanye atula ekibuli wali eri n'asiriikirira n'agoberera buli kimu ekigenda mu maaso n'agamba leero bano Matovu agamba nti embeera ya gundi tansinga gundi nze asinga bagiveeko music yeeyogerere gwe omuziki ensi ekakasa nti gwaliko tolina kulangira nti kati nze aliko simanyi nze asinga music yalina okweyimirira kakati bayimbi kiwana nga music yaboogerera bangi nnyo waliwo abayimbi kati gwe mbulira emirundi emeka gye walabe David Lutalo ng'avuddeyo agamba nti gundi musinga Chris Evans atreninga essaawa zino wamuwuliddeko ng'agamba nti gundi otansinga wamusinga gwa muziki gwe ne gumweyimirira okitegeera so agamba that's the way to go si byakuula agamba nti nno omanyi oyogera ennyo okwogera ennyo si kwe kusinga kale naye nga abakulu abo beetegekera show yabwe egenda okubeera e South Africa jjukira bakava e Canada kino kyennyini kye boogerako emyaka n'emyaka weebali tebakabbeeyi tebavaako buli kiseera bategeka ekikadde naye kibanga ekipya abayimbi baffe mutima mulungi singa amaanyi mugateeka mu kukola ffe kale ne mutulekera results ne tuvayo ne tugamba naye bannange si kaaki omwana ono yatukubira akayimba Rihanna nakati tukyamujjukira oba kitegeera amaanyi n'ogamalira eyo feno n'otuleka ne tulwana byaffe omuzeeyi oyo kyabadde agezaako okwogerako so tufune Matovu luzanga abayimbi amagezi kati omuze oguliwo kati ngammwe abayimbi mulekeraawo bakola ekyejo kitya nawuliwo akabi gooliko ebyo nedda talina kyakoze owulidde talina ki kyakoze bwe babikola bino ebintu tuddamu bidde abantu bakola dde ebintu naye gwe olwokuba tobimanyi gwolowooza nti bipya okiraba kiringa boolaba akawala akato nokagaa gundi tekerawo okugiraagira ki oliayo kyagonja omulaba oyo yasimbyanga abasajja layini oyo ntenga nti naye naawe gyolaga bwotegendereza naawe gyokola ki gyolaga kakati gwe tuli mu global village olina okukubanga mwegendereza ngamba ffe ba musician oli tuli nkoko njeru oli buli woyita abantu bakola ki negwe gwotomanya ate yakumanya kyova olaba weeyisa bulungi oli bwakuyita nti Moses Matovu tomala kukyuka oli okyuke gongamba ki oba oli bwakuba essimu toddamu rudle ogamba kigwe kubanga tomulinamu ki kakati kiba kyansonya alibaga waaye badde naye omukolo gwange nga njagala nkole kati ate ng'otandika okwetoowaza kakati sebo badde naye nga waleemu dda rudle simanyi okitegeera kakati ebyo ebintu biyigiriza abantu abamu bakola ebintu because tebamanyi nti gravity abadde akola ebintu bambi nga tamanyi kubakati esaza eno yejjusa anti agenza nayagaa nti babadde nti lwaki mwagala ne lwaki ddala munnumba wamma kankubuulira omu ku batuteekamu ensimbi wano ku podium okubeerawo nga tuyimiridde ye omumbejja Ssenga Mirembe asangibwa wali emperere nammere akugamba bw'ati ng'omukyala anoonya omwana obufumbo buggwawo oba toyina wootudde agamba mutuukirire ensonga ezo yazikugamu wulira nakano ekyenjawulo ate yekyakozesa akozesa butonde bannanga ate wamala n'akuteerako emirimu onoonya mirimu oyagala kulinnya nnyonyi oyagala kuzifuula bugaali bannanga omukyala oyo ebintu ebyo byonna abikolako gw'omusajja owulira nga tokyesobola mu nsonga zino tuukirira omumbejja Ssenga Mirembe bannanga ali awo abalindiridde ate namwe abakyala bazadde abaana omwana wo sikini tetegerekeka yalese ekizigo eky'abaana byonna abeerawo nga abayiiyiza kansooke tuwummulemu then tumale tukomewo ne podium tubako Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Ssenga Malusi Kawoomera
asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidisiwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Namdi? At a party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money from my mother for this wedding? Shouldn't be looking at that. Ichi killed my son, and I want the world to know it. Mutolo wawasizze ekyana kiwala ekirala. Ye mukyala wange wa bulijjo. Oli abadde muserebende nnyo. Abadde muserebende ne mutwale wa Senga Mirembe. Otyo. N'amutereeza figa. Kata kabina doddo. Bagamba akabina ndoddo. Bojo okigambire nnyo okiziikire. Soke mbalojera omusawo ate nga mukugu nnyo. Senga Mirembe wa Mirembe Natural Products ennamere empereerwe atereeza figa asala omugejjo atereeza amaka agayuuga atuuza abagenda okufumbirwa akola ku bakyala basiriza entamu abaami abanafu nga naawe w'ebisiraani toweebwa toganja ssente zikuyita mu ngalo emirimu gitatambula bulungi jangu wa Senga Mirembe naawe w'ebizimba ku nabaana ulcers sukaali pulesa kabootongo endwadde z'ekikaba n'ebirala abikolako ku lw'obulamu obulungi tuukira Senga Mirembe asangibwa ennamere empereerwe oba mukubire ku ssimu ezo. Bano bakola tosobwa gafa ku by'emizannyo ne bannabyamizannyo abakyasinze wano n'ebweru w'eggwanga. Omutendesi Michosi Jovic n'abaako kyayogera ku mpaka zino. We shall have a team that will represent us in the best possible way. Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Senga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidisiwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolema kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo Kasalabe kyatu kyagendera ddala mu maaso tukuwa olugambo olunyuvu ddala nakugamba nti luno luyita oluwombo lw'olugambo bw'olya ku kinyeebwa bw'olya ku nkoko mulimu akatungulu tulina ne kajiisi kaakati kankuleetere birthday baby gwe tulina onaku olwaliro ono nga si mulala muganda wa ambasada waffe ali e London Dani Byansi omwami ono ajaguza amazaalibwa kubaga myaka emeka naye yafaanana Dani Sani Ibrahim barange nga yamufaanana Ibrahim Sani omanyi basana tugamba nti podium y'abantu ate n'abawagizi mu nsi yonna yonna so gwe yonna gy'osinzidde gy'oli tutegeeze nti onaku wayo mazaalibwa gange yiye n'akayimba tusobola okukayimba kina buzibu so kubanga eno podium yaki y'abantu so mukulu Sande Ibrahim happy birthday Mr. Ibrahim simanyi oba keeki eriruddawo gye tusigenda ogisalira simanyi naye nga Dani nteekateeka ojja kuba zitutegeeza mu maaso awo naffe gyegulizomu n'abantu baffe okitegedde ekintu ekyo Andrew birthday boy aliwa abantu nga tebamulabye mukulu Sande nga yamufa okitegeera
batudde kola ne keeki dani keeki mwayiridde ddanga tumayina kumanya. Happy birthday muto wa Dani, tukwagaliza birungi byerere munango Mukama Katonda ayongere okukukumba na buli kyoyagala kiyitemu wamu ne famire yo yonna okuvira ddala wano ku podium. Kakati Afrigo oluvannyuma lw'okumala okuba ebivulu byabwe eri Canada kati batandise okutalaaga amawanga gonna kino kyetwogerako nti kola erinnya quantity. Mukulu Matovu ne banne betaaga respect y'amaanyi. Covid wano yagenda atuyitamu endongo nebanga eri ku ttaka kwennyini nnyini olwali okutta endongo ye bati Afrigo yakuba wano sijayita bbala ku bbala ne buli kifo kisanyikirwamu wano ekyamaanyi nga Afrigo bateko giranga awo ne beebuuza neddala Afrigo magi kikyoyo gwe balina tolukyali awo kati bali ku international tours babadde Canada ekyabadde massive nnyo e South Africa gye bagenda kati ssaawa zino. Mukulu Matovu agambye nti South Africa basemba okugendayo actually abadde nejjuke na mwaka bakola agambye bali mu kagundi awo kali ka university party then oluvannyuma nebafunamu ka just katono nnyo kagi katono nnyo akalimu bannayuganda so nabo beesunga okugenda South Africa era nga ne honorable Rocho Magoola abaddeyo nnyo ne bagamba nti kakati international tours batandise bagendera paka noddala mu December balina pulaani y'omwaka ogujja kikulaga nti kakati that's the way to go. Eyo bandi abala gye bakaabira bo bakulaga batambula abakulu bana akasente kano bakakola batyo okubanga tekabaawula bakakwasaganya batya no discipline kyekisinga ddala obukulu. Mukulu Matovu omusemberera kigambo kimu bibiri ekyokubiri kiba discipline kimu ekyokubiri discipline mpisa ani mukama waabwe Matovu nti ye mukulu kakati ageza okulaba nti bana abateekamu kye bayita discipline nabo olaba bantu bakulu kati gwe batomalaako na mbeera tokwalagana na polisi za kibiina weegoba wekka bo tebagoba wabula weegoba wekka batuwe balinga new vision nabadde kyono tuwe gundi naawe maji kikyogwe mulina Afrigo because myaka mingi Afrigo tevaako covid yajja netulowooza nti Afrigo naakomawo balandika muzituwazi muzikubye mutandisa ne international tours maji kyali Afrigo. Kakati si magic as such kwega nkola muntu muteeka okuba n'enkola kakati teri ali waggulu wa Afrigo band ngamba ffe abagirimu kyakubiri tukolanga unit tukolanga tiimu waabalala bangi bannaffe bagenze naye ffe tusigalawo abakyaliwo ne tukola ekintu kyaffe geringa family. To invest in the time muku creating a brand ya Afrigo. Afrigo is a brand. Kyakubiri ffe tukolanga tiimu tetukola nga nti ndi muntu nze omu tukolanga ki nga tiimu bwe tukola oluyimba ffenna tulukola nga tulukola nti lwaffe wamu. Afrigo erikuweza emyaka 47 emyaka ejjona jjona ejja bwezimba so emyaka egyo gimala ekintu okuba nga kinywevu abantu bali mu Afrigo bakozi era kye bakola bakitegeera ate bafaayo sababu nti what's the trick hard work tukola tuta amagezi mu kyetwenda okuproducinga titumala gabaawo tusupidinga ofulumya ng'otakumpewo no ekintu ekityamaku waawulisa watwalira ku mwino yetegereza takana buti kiyiire katukiwa abantu. Lwebadde South Africa abayimbi beesanze abamu bagendayo nga bagenze kuyimba ekifo bamugamba ekirala walala tamuze endala biki mwe mukoze muti okulaba nti mugenda situla nga buli kimu mukakasa kiri said mwesiga promota abatwala mwayogedde naye kakati ebintu nga bwe biri bibaako n'endagaano side bbiri eyaffe n'abatupangisa omu bw'aba agimenye kati gambe kati ffe ne tutagenda batuwaabira kati nabo bwe bafeiringa be batusuubiza ne batabikola ate tubawaabira si bya mu kwogera bwogezi kuba tulina signed contract ey'okujja mu lugendo olwo bwe lulema idea ateekwa otusasula because that's a contract ife twasaziza bwe mirimu gyaffe gyonna mu wiiki eyo to be there bwatatuukiriza alina compensating that time. Ekyokubiri aba promoter bangi bali kubaatisa bubaatise nga bazira capacity ayo omuntu ife twamaze obona work permit tulidifuna
twamala nti yasoboye okusasula work permit aidi kyali kwenda twasemba gendayo sijjukira neera mu 2000 ale museera byemabega abasinga babedda bubedde baana batakununi nga batwabaje babasule mu hotelo oba biremye azira na contract bwe birema mwana ye yakola ki kwira Uganda so tuli bamativu nti abali tutwala bakitegeera buba processing the work permit timu atugenda nga timu tetugenda ngachi nganze abale honorable Rachel nedda tugenda ngachi nga timu South Africa usubire omulimu ogw'abantu abenda kyabakola ate abendeza omuntu wasasula sente de aida kwira yekanga kataye bana nchinie n'amani gampoire kuba Toronto twaba kuba muziki bene bakoba batandika okuti amayengo okuvaawo tibali kwenda kola ki kuvaawo olina okumanya ebyayo biri bitya rentals aba bapangisa ebyuma enkolagana nabo kugamba n'ogaziwa nze nga chairperson wa Parliamentary Forum on Culture ndi kusuubira okutambula okumitinga abantu abali mu Ministries of Culture kind of benchmarking tukerekeimu mu kikola mutya naye nga twongera okubategeeza nti bannange Dr. Richard Senjobe asangibwa wali ku kizimbe Access Building opposite Hotel Sojovalo ng'oyambuka booti nga ku nkulungo ya Kabaka. Omwami ono ajjanjabisa butonde wabula ate ye yasinga kuka mu nsonga ez'abasajja ng'omwami ng'owulira amaanyi go gatandise okubeera nga gakendera gasebengeera yakuleetedde eddagala munange alina akantu ke yakoze bakayita wake up omwami zuukuka mukimanyi bulungi nnyo nti wekituuka ku nsonga z'amaka ebintu ebyo nga tebitambula bulungi ensonga ziba tezigenda kutereera naye ng'akugamba nti genda mu meeting obeere nga agenda kubanga akukolako olwakinedda kasalabe kyatu kyagendera ddala mu maaso magola wasembedde awo abadde ayogera nti ng'ogyeko South Africa because bagenda kuyimba South Africa balina ekivulu naye kati jjukira ali mu biti bingi honorable MP Mulamba alina akakiiko kakulira akakali kye palamenti eri so kati agenda kukozesa omukisa ogwo wamala bakubendongo wali South Africa ate afune chance okusisinkana abatuwala ebitongole bya kalite saidi eri benchmarking alabe nti bannaye kakati eno corporate kitambula kitya eno music wamwe bapromota kiri kitya n'abayimbi bo beegatta abaana babeera mu ntalo ng'eno katubasabire enteekateeka zaabwe zitambule bulungi tuddeko nnyo ali mabega w'ekintu ekyo era tukwagaliza buwanguzi bwereere bugenda kuba Afrigo Matovu angambye nti bava South Africa ate bagenda kweyongerayo awalala kale tujja kuba nga tuba batuusaako kakati ndijjo olwero nina omugenyi waffe tetutera kukyaza mu podium mukazi si mwana muwala naye owange muwala mwana muwala kikwa ku myaka emeka muwala abakazi avaawo n'akunyigira ono yebbera mubiru ono wawa bera mubiru ono muyimbi awe Bungereza eyo kakati ngenza okulaba nga tebagamba nti ye ne Masembe ennaku zino bali bulala ne ngamba nti ekintu nga bakiwanise kambasabire mukulu Masembe kyonna fewe tujja ko otegeeza Masembe naye yagenda negundi ebikola bya bukete Masembe no ati Masembe yagenda mu nduze teddanga kuva yagenda mu America yakomawo taddanga wasiza manya wadde yawasizza tereze nsonge bamuwasiza awasizza nze ombuzaabuza nti kakati ombuzaabuza Jude wamakongzi ombuzaabuza ndijjo leka tuleete omuyimbi abayimbi baba n'entondo ajja kunyigira bajja kusoma kubakano ng'omuyimbi wajja ndabe ku bantu baffe wano we bongedde twagala ennyo baninetedde omuyimbi ono ng'ajja kuse omuyimbi kakati sirika bosi nakwanjula tutambulira era mwebale giwagira TV yaffe yakabi amanya bampita Anne Mungoma nga bulijjo omutesitesi w'empaka za Miss Curvy Uganda ne Miss Curvy Africa omwaka guno 2022 kiri kitya era tutambulira ku mulamwa gwe gumu gwa si kwolesa mibiri gyokka lwakuba munange omuntu asobola kutambuza mutwe naye nga tutambulira ku program yemu eyo abakyala beesimbawo mu mpaka eza plus size era nga bagenda kwolesa ebitone ebyenjawulo fashion okubalaga kiki balinawo mu bwongo engeri gye basobola okwanukula n'ebingi bye basobola okukolera eri eggwanga lyaffe naddala bakyala bannaabwe n'omwana omuwala nga tugenda kuba tufuna agenda
okwambala engule belinda gye yayambala luli